Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasire mutya noli nentege once again. Olwaleero mbabuuzaako ne mbagamba muli mutya mwasuze mutya. Mweneje musinzire okutulaba. Leero obubaka mbutwalewa. Uganda bingi nnyo kanjogere ku kitebe ku airport ya Uganda Entebbe International Airport. Bannayuganda bangi abayita ku kisaawa awo nga batyawo. Ng'omuntu ava wabweru w'eggwanga n'ayingira mu Uganda n'ayisibwa bulala. Ng'omuntu ava wabweru w'eggwanga omuzungu ne bamukwata bulungi ate munnayuganda ne bamukwata bubi. Nti bw'otuuka ku kisaawe ky'Entebbe Airport munnayuganda n'ajja ne passport nga ya America. Ng'oggyeko kuba empapula naye bisigadde byanguwa tebakutawaanya. Naye gyangu ng'oliko Republic of Uganda oba East African Community. Bantu mmwe mutamya abantu mutamizza abantu ekisaawe. General Katumba Wamala, omukulu Sam Kuteesa, President Yoweri Kaguta Museveni, omukyala bamuyita bamufunza ki? Waliwo amannya agali awo mmwe mutwala kisaawe kya Entebbe International Airport. Nalabye ali muzungu ng'akaaba, si yekka abantu bavuddeyo babbibwako ebintu byabwe nga bakomawo. Mwekuba bw'abantu abakomye muwamba perfumes z'abantu Oluganda lujja Ghana. Muwamba perfumes deodorants ez'abantu nga batuuse ku airport. Kalifuwa. Ne muzisigaza oli agamba namusanze agiwunyira ddala. Nagenda okuddayo after 3 days ng'agyawunya. Ne ngamba kati bo ye yagisasuliddwa gyekuba. Oli n'abuuza mbadde ne Mama Fina n'aga okay. Omwana agenze Dubai, agenze e Bungereza okulambula oba okukyalayokko, kyonna ekikututte. Oyinza obutabaako koogula nti kanzire maama wange muweeyo kagomesi, omwana muwa akapale kano, kyala wange muweeyo ku sharia, omwami wange muweeyo ekkanzu, gw'obikutte obitutte. Ate nga tukimanyi nti waliwo hand luggage. Alabika ova kusubula waliwo asobola okugenda okusubulira ko ebweru nadda ne kilo 2. N'alinnya ennyonyi n'ateekamu obukadde, n'ateekamu kusula, n'ateekamu kulya, mpozi ng'asunda njaga. Kuba eyo kilo zimala omuntu afuna ssente. Naye neebuuza omuntu agenda okusuubula oba golodi kale. Naye ndi naleese gomesi 2 bu underpart mbonennika muzibajjako ku airport Entebbe International Airport. Banaye bekikwatako muyambe bannayuganda. Obubbi buzzeemu kulabika ku kisaawe Entebbe, ebintu bizzeemu, emigugu gy'abantu gyazzeemu okubula. Nga nkyali ku airport nze omu kubatembeeta ennyonyi yaffe eya Uganda, Uganda Air. Uganda Air sofa abantu mu bbanga batambula bulungi. Bw'otuulamu mu nnyonyi teri awo nti abantu abatambulayo babeera mu kweraliikirira nti ennyonyi ekankana, yeeyuguma, ebanga egwa. Ennyonyi etambula bulungi. Naye obuzibu obuli ku nnyonyi ya Uganda bannange naddala abava e Dubai ne London bennaakanonako si kuwulira. Nanona omukulu Deo Gracias Sebaggala yali ava London. Bw'ava e London n'alinnya Uganda Air. Ng'alina okutuuka e Uganda ku ssaawa 12 zennyini ez'okumakya. Yalandinga ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 2:3. Nga bumaze okukya. Kitegeeza dire ya ssaawa 2:3. Mu bintu by'ennyonyi ebyo biba bikyuse nnyo. Bannaffe ebintu by'ennyonyi biba bikyuse. Oyo ne mumala ni wayita wiiki 2. Omulala n'ava e Dubai era naye n'alinnya Uganda Air. Kyekimu essaawa nnamba. Otuuka ku airport ng'obadde omanyi olina kusimbula tugeze essaawa 10 endowooza 10 ez'ekiro ze balinnya basobole okutuuka e Uganda oba ssaawa mmeka oba 3 bwe bityo kisinziira ssaawa 5 hours
nera bamala bongeramu kwegamba omuntu ano n'omuntu alinnya Uganda Air ebyokukeera bikendeeze ojja kunyiigira omuntu gwonona wabaawo essaawa endala 2 ezaddire. So Uganda Airline ne Entebbe International Airport mutereeze emirimu gyaffe. Bwe tuba tugamba nti ennyonyi zino za byabulambuzi abantu olede bazalawo ennyonyi yaffe kati bw'onoogattako egyo ebizibuzi bwe bigirimu PRC mulungi Uganda Airways Uganda Air mutereezeemu ennyonyi baŋŋambye sinnagirinnyako etambula bulungi mu bbanga etambula bulungi kyekyabadde naye nti mugifudde nnyo loka ekisusse erimu n'abatembeeyi atambula dde nadde eri atambula tawummula maakyazi tugamba nti kintu kyaffe kya mu nnyumba ne turespectinga ekkiraasi y'ennyonyi abatembeeyi nedda musigale wano omutembeeyi nseenene Rolex n'enseenene biryokke n'obutogo naye tukendeeze obudde tubukwate omupiira mugupike nga bukyali amafuta muganywe nga bukyali yingini muzikebere nga bukyali ennyonyi ebeere nga yeeyo. Omulala yaŋŋamba ennyonyi yatuuka e London ng'erina beereese olwamala obbasaawo ng'eringa ye Masaka takisi gulobo nti tuusa bano kyuka dda Kampala eringa ye Tororo. Embeera eyo si nnungi. Lwaki nki awo kanjogerere ku ddala ku Hajjati Hadija Namyalo ku bubbi buno mbadde ne Mama Fina ku live ya TikTok nga tuteesa ku bubbi buno n'emisoso emibi egiri ku kisaawe kya Entebbe International Airport. Abantu abemanyi obwemanyi ababbi ba ssente ababuzaabuza abantu bakadaama bambi babonaabonera ku kisaawe ky'Entebbe awo ogenda ate sooka oleete kino oleese n'ensawo ate sooka okole kino ate lwaki omuntu atutte ebintu biri mu kilo ze bamuwadde ate lwaki otutte bingi lwaki otutte emmere nnyingi bannange abantu abamu nalabako nina omuntu yali ava mu America nga yajja alina Omumerika gwajja naye n'agamba Omumerika bw'anaaba ayina ensawo eno ye bajja mukkiriza nze bwe nnaaba nze njirina tebajja kunzikiriza bukyali yagiwa national wa America n'agikwata nga muzungu ye yali yagikwatako ne bamuga bino tebigenda kati bassebo bannaffe abali ne bannyaba bali ku kisaawe ky'Entebbe baŋŋambye obwana obuwala bwe businga akajanja awo ku airport bekikwatako mu kigenderere muttattana erinnya lya gavumenti ne muttattana erinnya ly'eggwanga Uganda. Abalambuzi bajja kugaana okujja abalambuzi bajja kugaana okujja era waliwo ampadde naŋŋamba ebyo byonna Museveni yabireeta nange nzikaanya naye Museveni yabireeta. Museveni mu Uganda kyatayagala kibeemu tekibaamu. Abantu bwe basabidde nti Hadija Namyalo bamuteekewo awo abatuvumire ate ateeke sanite ku kisaawe ky'Entebbe nembuuza Namyalo yasoma ebyennyonyi oli nambuuza Hadija bali abaliyo abaabisoma batuusizza buzibu ku bantu kati katuleeta anaabikolanga bwe tubyagala abali tekiniko basigaleyo wabeerewo running system naye Hadija Namyalo munaamuteeka paka wa Hadija Namyalo Hajjati Hadija Namyalo waliwo aŋŋambye n'olina ennaku zino otembeeta Hadija Namyalo nti nze kasita nkugwako ng'oli mulungi nnyinza okukuwaana nenkugwako ng'okola birungi nkuwaana nenkusiima embwa neyeesigama ennyama. Kati Hadija Namyalo essaawa eno yaliko oyagala toyagala kiki yakoze nali mmanyi nno yakomawo mmoze Hadija Namyalo taddanga luli wiiki ewedde yabadde Pretoria yagabayo $2,000 egya dola yafuna ebibiina by'abakyala awo 2 milioni $2,000 egya dola ziba miliyoni nga 7.2 awo kale 7.2 awo kakati kiki yakoze mbuuzizza omukulu true leader ne mmubuuza embeera eri etya omukyala ali kuki
kali abasiba abamu babata abamu bennasisinkana waliwo kino ekyami ekinene kirina olubuto olunene kifakiso nga mutuma nafakiso kubanga banvuma nnyo nemunekireninga timu tetwasisinkana luli twagamba people power olina kyoza mu nsawo olina kyoza mu nsawo nebagamba bakuluma era bamu baba batadde byonna nga wenajja nabagamba siita wensula tusobola njogera kyensobola okukolako nentutusa eri gavumenti ne gavumenti nesobola okuyambira ekyabasajja kyo tetukisobola kubanga mubeere ngange mubeere ngange nze I have stayed nasiiba nensuubiza Katonda bamanya obudaamu tukola gundi netukola tawuba n'obaako kyosuubiza Katonda nagusuubiza emyaka gyange 2 mu emyezi gyange 2 kati next year bano ab'e South Africa n'olunaku olumu tebalusobola ebyo byabasajja nembikola kineoka paka akalulu ka Museveni nekawedde ninayo kati mbadde mbasaba nze kyensobola okukolako mu minzi zange wano era wenayogera ne pulezidenti nendaba nga twetaagamu push kati push eyo nangamba naye kati abantu bangi tugenda mu kalulu ebintu bingi naye genda nemwaliwo abakyala aba Pretoria kale n'ebitundu ebirala buli omu okusinziira bye baalwenaliwo enajja nangamba ntisooka obatwalire bano bafune akatono tutandike era nze nga wembadde nzize abakyala waabwe mu byensimbi n'abakyala nga bangi banabakyala tuteekamu omutwalo gwa $1 omutwalo gwa $1 oyo omutwalo gwa $1 tutandikirawo nga n'ebirala 3 kubanga newala n'ebitundu ebirala omutwalo gwa $1 nga wetulaba otinereza bino ebirala eno Cape Town gye tuli bannange mother Cape Town. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Omukyala ali kuki Saturida nantegeeza nti Hajjati Adija Namyalo tannadda akyali South Africa paka lwa 6
lwakuna lwakutaano lwamukaaga lwalowooza okumaliriza South Africa ne mugamba nali manyi yagenda Cape Town oba South Africa nga bwoga nagenze abannayuganda bansanga onangamba si bwe kiri kikino kyali mu kukola South Africa ndowooza erina province nga bwandize state ziri 9 kandi oba ziri 9 wano kanzi kusomereko wano bagita Eastern Cape eyo province nene baina Free State eyo nayo gyeri waliwo gye bayita Gwatenge oba nkisomye bulungi mwe mugimanyi waliwo gye bayita KwaZulu Natal eyo nayo state Limpopo tukisoma bulala naye kiri Limpopo kati waliwo eno efaanana amanya ge Uganda Mpumalanga nga bono ga Mpuna Malungu eno bagita Mpumalanga waliwo gye bayita Northern Cape waliwo gye bayita North West and Western Cape kati Cape erina Northern Cape neba ne North West Cape ne Western Cape lwaki mbikusomera kambe kuddiremu wano bw'oyingira South Africa bulungi bwoti moze wulira kati erina akatundu akakoona wansi eri mu ocean oba kyeki Antarctica kyoba kyeki Arctic mwe mubimanyi ababeerayo wansi wasomayo Western Cape yekoona wansi te mu guyanja ogwo ku side wane wakoona ku Indian Ocean waliwo Eastern Cape owulira kati esinga obunene bagiyita Northern Cape nene nnyo Free State mwena gye musinga okutegeera eri mu makkati awo wakati awo yo eri Free State kati eri n'oyambuka waliyo Northern Province ndoza bannayuganda bayingirirawo ku Northern Province ne bayingirira ku Limpopo kuba bw'oba olaba ng'ova waggulu eno Mozambique Lesotho bw'oba ensi eziri awo ezikoona ku South Africa bw'obali awo eno KwaZulu Natal munnange emanyikiddwa nnyo naye ate eri bali eri ku guyanja gwa Indian Ocean gye yeekutte eyo naye simanyi lwaki y'amaanyi abali e South Africa munambulira ekiriyo then Gwatenge katono kali awo katono nnyo ne Mpumalanga kati no Hadija yagambye tava South Africa mozo kitegedde kino kyakola tava South Africa buli province erina okumulozaako nina ekibuuzo kino kyakola kiyambirawo eggwanga lyaffe nga Uganda teyagenze kukyalira South Africa nga nsi yagenze kunoonya bannayuganda abali mu bitundu ebya South Africa lwaki South Africa engeri engenda abantu gye bagendayo nze naawe ku kyalo gy'oli wali owuliddeko omuntu awangalire South Africa okuva mu buto nga tonnamanya abantu nti bali mu America bali e Dubai bali wa nga kati ebbanga abantu baddukidde nnyo e Dubai oba mu UAE naye baaka wawuliranga gundi abeera South Africa gundi kitegeeza kinno ekyo nti whatever mirimu gye bakolayo bannayuganda bangi mu ggwanga lya South Africa abagenda okuyiiya obulamu abagenda okuyiriba okulaba nga babaako kye bafuna mu bulamu naye olumu bwe tubirowooza si bwe biba era kino njagala kukikutegeeza nti bannayuganda abasinga obusungu bannayuganda abasinga obukyayi obusungu bwabwe buli ku gundi abali wabweru w'eggwanga kuba tebafiiriddwako kati mu butafiibwako bagamba katufaafaagane ne gavumenti tugijjeko ekisooka gavumenti tetuwuliriza ekyokubiri yeefaako yokka ekyokusatu eno gye tuli ebintu byo bitambula bulungi lwaki ewaffe tebisobola kubeerayo
kakati n'agamba abantu abo teri lunaku lw'ogamba nti bannayuganda bali wabweru w'eggwanga bajja mu Uganda obawulirize bwe weesitula n'otwala okutuukwo mu bantu bano gye bali ewali obuzibu oba osinze. That is why nze ojja kumpulira ogambe Noordin bannange oba yalidde oba yakoze eki, naye nze ntambula nnyo n'omuntu avaayo okufaafaagana n'abantu nti bano abantu betwogerako balungi oba babi. Nze bw'oŋŋamba nti nno toyina buyinza n'oŋŋamba nti nno okusinziira ku kigenda mu maaso Noordin obuzibu obuli ki, nti ekituufu bwe nfuna booda ejja kundeeterangayo ekyebiri omutwalo, nti ekituufu bwe nfuna kamera ennungi, ekituufu bwe nfuna laptop, ekituufu bwe nfuna capital wa $5 million, nze njagala $5 million, nti oyagala kukola ki? Njagala nfuna ebintu ebyo, njagala gula equipments za saaluuni okiteekewo awo, nti nja kusobola okwetetenkanya nti obuzibu bwange nalina tugeze kati ng'abantu wabweru w'eggwanga. Nakugambye yesterday nti Hadija Namyalo bw'akwata ebibiina tugeze eby'abakyala n'amanya nti nno abawadde $7 mwezi mu 2 miliyoni ezo 7.2 abantu balina obupapula obubayamba kukola emirimu gyabwe. Abantu balina obupapula obugana nno tusobola okwekolamu ekibiina wano ne kituyamba okwesindikamu okukola bino. Eyo South Africa abantu gye bali nga basuubula ng'ayinza okugamba okke twewolengamukko $3.5 nze nsobola okubaako kye nzifunamu nga babateera mu nsawo yammwe eyo nga bagamba tuvudde Pretoria kali namuwulidde abadde Cape Town olwaleero naye Cape Town gy'abadde era naye agenda bbawo emitwe abawadde kuba kati avuddeyo amaze obbasuulirako emitwalo gyabwe ebiri egya $. Buli province n'agisuulamu nti bw'aba agisuddemu ezo ssente ojja kugenda okumaliriza nga Cape Town yokka nga South Africa yokka etutte wakati w'emitwalo 2 egya $. Oli akugambe lwaki tozimu ezo ssente kati gwe oba tezisobola kukuyamba ono ali South Africa ye zaamuyambye era namulabe bwe babadde bazimuwa yakubye n'engalo yakubye n'enduulu kati gwe atazirabamu mugaso gwe baaziwadde yabadde azeetaaga gwe oli mugagga nedda kati Noordin omanyi eggwanga lyaffe abantu badduka mu bituufu Uganda ebintu tebitambula bulungi naye Abanigeria bali South Africa tebaava Uganda, Abakongo bali South Africa tebaava Uganda, Abanarwanda bali South Africa tebaava Uganda. Kitegeeza South Africa inayo ebirungi ebiriyo ebitali mu nsi zeetoolodde Africa. Bwe baba bagenzeyo okukolayo okweyagalirayo bakugamba e Rwanda waliyo emirembe si mirembe Rwanda ekulaakulanye ebintu birungi nnyo system zitambula teri bubbi teri ki naye Abanarwanda tebava Uganda be bamanyi kibafuna e Uganda so ne bannayuganda be bamanyi kibafuna wa e South Africa bwe baba balina kibafunira ye South Africa ZA SA ZA eyo yonna tuba ku South Africa. Kakati bwe tuba tulina ebintu bye tufuna e South Africa gwe nange nkugamba Namyalo kiwakoze kirungi. Tambula n'obuso obuli e Zambia waliyo bannayuganda, wane Kenya waliyo bannayuganda, Tanzania waliyo bannayuganda because nze sinalabe muntu wa government atuuka wantu n'ateekawo difference ng'agamba nti wa NRM yatuuse mu bantu n'awulira basinga kimu mu mpandiikire ebizibu byammwe bwagenda akapapula akassa wano ne Namyalo atuuseyo abaga
musooke mukwateko wano mujje obuzibu buno obutonotono bwa $5,000 kakadde busumulula obute. Waliwo naali South Africa ng'anoonya air ticket emuzza Uganda, yali byagaana agamba njagala kudda Kampala, njagala kudda Masaka, njagala kudda Luweero, njagala kudda wa. Bwe bakuwa akakadde agamba oke, badde nyina ya 2-3 neddira Uganda ngende nnime, nali mmanyi eno biri bwe biti natunda ebintu byange biganya okutambula. Omuntu azza hope mu bantu oyo. Ate ndabye abantu bongera kukuŋŋaana buli waagenda. Nyina bwe nalabye ekiro muzajja oba video mugirabye ng'abantu bakubyeko bwe bati. So abantu tebajja gy'olwo olw'okuba by'obagamba bagaana okujja gy'olwo olw'okuba by'obagamba tebabyagala. Naye omuntu bw'awulira nti oyina essuubi, era kati nkugamba essaawa eno bw'ogamba nti essuubi, kati South Africa buli aliya bamuga nti Namyala ajja bakeera kutuula. Alina ekifo yabadde wa Frist, yabadde wa alina we yabadde kiro n'agabira abakyala n'obaawo abagamba nti ababagana Namyala ajja kooli agenda kujja tuza mu bibozi bya NRM tuza mu biki n'abagamba kati ate bwe baba bakyali eno nga ye abagambye nti ife tuli ku njiri egamba people power nga ne mu nsawo oyinamu ki akantu ke kantu kendeese era people power nga ne mu nsawo nimu akantu kati ono agenda obbiwulira nti bane tugende omukyala azze ng'ate yavuddewo dda so ne bafunamu awo obutakkaanya ate kati azze agenze fe atusosodde nti bannange time yabadde nti ssaawa 10 paka 12 ate mwe muzzeko 2 mwabizala ye aba South Africa ne batukoga bannayuganda bannange omuntu gw'oyagala ne gw'otayagala bwajja muwulirize. Bw'omala okumuwuliriza omanye byayogera bifu otambule, bw'aba ayogera birungi obiwulirize. Tolinda kugamba ate yabadde agamba ebirungi nti ate lwaki temwampise. So Hajjati Hadija Namyalo tambulira awo naye byonna ng'obikola manya banno si basanyufu. Omanyi gavumenti eno ejjuddemu ababbi, gavumenti ya Museveni ejjudde ababbi, abanyaguluzi, abaagala okwekomya bokka nga ye kyayagala kimu kumugamba abantu bonna baavu ye yalina ssente ku kyalo. Kati bwe balaba omuntu avuddeyo kugamba nti nze ngenda kukulaakulana n'abantu akatono kano anti ojja kiwulira kyekiri e South Africa. Hadija Namyalo ajja kuba akoma mu ggwanga mu nnaku ezitali ndala wala sore kyemmanyi gwe nange ekijja si muntu buli ali mu Uganda weesibe 2 kuba waliwo olutalo okafungula nkete olubaluseewo mu kibiina kyabwe kyennyini ekya NRM. Amawulire agali munda galaga ssente baaziwadde Hadija Namyalo eza campaign gwe bagenda ozziwa naye mu kuzimuwa Hadija Namyalo waliwo ababadde baziteeze bagamba lwaki gwazitwala ng'ozitwala otya nga ggwe ekibiina omanyi gye tuvudde nakyo. Ate Museveni abagamba nti Hadija akoze okuva mu 2021 ne Kenya babadde bamunsaba kati mumwagaza ki n'abagamba tewali buzibu buli omwandisitingire byakoze okuva 2021 paka kati naye nga byonna byagenda kulambula n'abantu b'okoledde ngende mbirabeko ntume n'abantu bakebereyo be mutamanyi anti wewali embaga olutalo luli wamu kati obuwumbi bugenda kujja. Abali mu kibiina munda bagamba zino ssente batirazze gaggawalizaako tuli bamuwa obuwumbi tugeze 15 n'amanya ajja kuspendingako nga 2.5 10 bugende obubiri bukole butya. Kati ono Hadija sijja kugamba nti oba ki yagamba twatandika dda ayongera bwongezi byasigadde akola Worlding, Wheelbarrow, masannyalaze simanya biki bwamberenge kwongera njiri ye mu Uganda yonna. Bali bamugamba oyagala kabampaane oyagala abantu bakuwaana ennyumba okolera nnyo NRM oyagala nnyo NRM kyekiri mu NRM kati
era bw'oba olina wooli bwe bakuwa amazzi tonywa genda n'ekyokunywa kyo adiringana abantu b'NRM olutalo luli awo lwa byanfuna bw'otuuke wantu sirika bw'otuuke wantu ng'oyingidde mu ofiisi ya NRM sirika bakuwa ebyokulya bagambe ndi mu nnaku za kalema siiba tuli mu nnaku za kalema tuli mu kisiibo siramukira wa baganda leero nsiiba bagenda kukuwa obutwa moze gya tukyuseemuko wano awo leero kambakomyawo kwa Adija Namyalo Maama Fiina atabukidde kakankumalire wano Maama Fiina atabukidde ab'ekisaawe ky'Entebbe airport Maama Fiina n'atabukira omukulu General Katumba Wamala n'amugamba nakugamba dda nakulabula dda General Katumba Wamala mulekeraawo okutulugunya bannayuganda naddala ono omunaku asookerwako omuntu aleeta obuntu bwa mitwalo 3 omusaba kakadde aguze ka laptop aguze akasimu teeka wali Maama Fiina atuuse okugamba lwaki mbaleetamu ne Adija Namyalo be bantu ba NRM bemanyi abalumirirwa ku muntu abaddiza abantu n'agamba naye kati ye ng'omuntu talina kyafunamu NRM naye ayagala NRM. Maama Fiina agamba awolerezza gavumenti eno atandise okukoowa kuba byayina okwogera eri ekibiina kya NRM naye bimubula nti kati omwana ono bw'anaatuuka bwadda ku mutimbagano n'atandika okuvuma eggwanga lino ne President Museveni abamu kyamuwa abuuza mmwe abakola ku airport bwe muba musaze mubba ebintu by'abantu abakomyewo mulemesa omuntu akomyewo ku kantu akatono waliwo ebintu ebiri simple omwana aleese eggomeseemu mbu ya maama we teeka wali oli yabbiddeko n'omudalizo n'amapeesa bali wali banoonya bwe bagwa mu bulago tolezeeyo simu twagala gikujjako bakyusa babbi kati baleesa balugwala bamuke bali awo babbi okufa ayogera bina n'atabuka n'ayiwawo olulingala lwe waggulu eyo akira ennyo dongo ati yona ntyo boogera kino boogera kiri n'omugamba omusajja ate bajjukira banyiiga mangu ng'omugamba twala essimu jjukira ku airport nase mbagijjako omusolo tebazijjaako okujjako ng'osuubudde kati bo kino kye bakola kye bayita batya abako bunyaguluzi sijja gamba tebazijjaako waliwo ze bajjako ne waliwo omwana aleeta akasimu ka mitwalo 25 ezo tebazijjaako obanga bw'okwa kati olinza kugamba mutunda tokkirizibwa kukwata ssimu nti okukwata essimu gigirire kino kati oli akulaga bakwata n'ensawo nnamba ebyatulwanya bizzeemu ebyalwanya abantu bigenda kuddamu ate olutalo lugenda kufubuka ku airport nga temulina we muyita kudduka ne munaamalako n'abanene abali awo anti abanene enkuuka nga yatabukidde awo ku airport ogimanyi anti abantu basaabaze bayingira 3 ku nnyonyi awo 2 ate n'akavaayo ennaku ezo walabye otya buli wamu osasula buli wotandikira eri kaluka kasanti sasula wano sasula wano n'oba oweetoolera mbwe oli ne bw'omugamba nti nno otuuka mmeka bw'oba otuuka ku airport nkunona bw'oba otuuka ku airport nkunona bakusasuza okunona omuntu airport y'Entebbe nze kasita nalabyemu petrol station nakola bwenti nina gwe nanonye guno ogusembayo ng'ava London Deo ne muga Deo gwe bw'onootuuka ng'oŋŋamba ng'oli arawundi ne ŋŋamba nze nensimbula Nadeco Express ne ntuuka ne mbeerako mu Ntebbe kuba tewaliwo obeere awo kulinda biki n'aŋŋamba mbaali wange ampeza message oliwa nabadde Entebbe eyo ne nva ku Javas awo nenjolekeza kaakati ngenda okwetololawo bwenti nga Deo afulumyeyo kwata nsawo ze ziteeka mu gundi ogenda oteeka wali mu kyuma 10,000 gwokyali ku ebyo dakiika emu kwetololamu 5,000 oba opaakinzeemu oba topaakinzeemu 10,000 zikukutte kati wano onaasasuza kati wemba sizina bawamba
tebawamba andi oba tozirina tofuluma walijukira ewaliwo akati kiri automated naye omubbi alya automated machine bw'ojjanga etaba teta nze kasana labeemu mogasi neŋŋamba petrol station eri awo yo petrol station okuba okumpi nedda kati batandise buli kimu balina okuleka nga toyina wadde kyoga muntu kati nze gamba luli teyalimu nga anti waliwo ebintu ebigira noga byali wala naye katusembereza abantu obuweereza abo basembeza nabo bubbi naye nze obubbi bwange webuli we wano omubbi alya nti omuntu gwe nno naku airport musanze afulumye nenoonya bunoonya waali nti nzuuno okyama ogende bw'oba toyina 5,000 tofuluma airport ate ekinyiiza tebalagirira kati okuyingira airport olina okusasula genda mu kago genda wa buli wamu osasula okuyingira ku airport ate tewali balagirira ssebo gwe yeenoonyeza buli kimu tewali bakuyambako mugendako wali mugendeeko wali ye gundi bo bakulinda wali DXB International Airport erina ki erina obusajja n'obukazi nasinga kulaba abasajja oba buyindi oba Pakistan bwa bwambadde obugoye bwabwo nga kuliko akagambo ask me ask me naye wano bonna guli gotundwa kalinga muzi wano buli gwogirako oyagala kumusasula mbadde mbuza kino ate balina olugambo kakali tusaba kubuuza airport y'Entebbe ngamoze bwabuuza sente zonna ze mutujjako baliwo abali awo okuyamba abantu tewali gw'olina okutambula n'onoonya bambuuzaani oba ogudde mu mufere akati ate nno woobula era oddamu n'osasula kati onkulaga ne wano w'osasulira otuukawo ekyuma tekyagala ssente enkadde oziteekayo bwe zidda olw'eddakiika bwe zeeyongerako oziteekayo bwe zidda n'omunoonya kale kanzije n'omunoonya taliiwo n'abantu bakoze ssente n'otuukawo nga mashini efudde awo wamu nyongera ku Entebbe airport ogitunuulira eyo ye express highway mashini ezikebera emmotoka otuukawo ku Entebbe express awo naddala kati ng'eyo Kajjansi ndowooza oyise wano e Busega eyo esooka Kajjansi teri Kajjansi bw'ova e Busega bwoti nga wakatambula waliwo awo olina lw'otuukangako wano eno eriko closed neno closed nobabuuze muli kuki ogenda olaba emmotoka zisimba layini ziti mwatugamba express ate mutusibye era nno omuyayi yali agize bannange nammwe yali aterese risiiti ng'amanyi mu lukomawo ajja giragayo ayitewo nemugayuza ng'amanyi teyayingidde ng'agenda kiwedde n'okudda kyekimu nemugamba yuza nga bw'oyingidde osasula nga bw'odda kati ziza z'oluguudo zo nzireka olw'ensonga bakugamba olina option eyita Kajjansi ku bwereere n'oyita Kisubi Kitende n'ogenda ye express ogiyingira gw'osazeewo naye obuzibu bwe nnina kwe luguudo olwo olumu otuuka nga wandiganye nti kale emmotoka nnyingi n'olugendo lulaba ate emmotoka nga emmotoka zino zijjudde ku gundi bazita road tolls road toll eyo nenejjudde ate neno nsibe nobabuuza ekituufu kiriki mwagala ssente temwagala kukola omuntu bw'alwawa waaba awulira bubi waliwo omuntu lwaba nga akadde kamukutta ayagala kutuukawo butuusi 5,000 okitegedde so bannange ab'Entebbe naffe mutulowoozeeko Entebbe airport ekikwata ku Entebbe awo kambasiibulire wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba